katika tugeze gwa lubabu gwe nani company gwe oli mwalabu Adija company consultants Dubai bichi omanyi oli wajjana ajja okunonyeza abana Uganda ebirimu ezo zi companies ezireeta abantu wandi zitika abantu nga zibambaza t-shirt zibambaza uniform ne zibaleta wano oba watayambala uniform tatuuka drama babambaliza uniform ku kisaawe watabambaza uniform n'owakuba ebifaananyi n'obasimbya line tebatuuka kale mulekera otulabisa ate kakati ajja wano mukama wange ya mani alubabu nina abana Uganda skills zaabwe ez'okweorganizinga boogera oluzungu basomye n'obawo wakirini njobo okyegera okikubye kitogenda mu Rashid Hospital n'ogani n'aba nurses I have nurses balungi bakola aba Filipino abafuna obwa nurse bo bakola bayitawa education system ya Filipino yetusinga okuba nti muna Uganda wano tasobola kubeera nurse ate nga mubasinga n'oluzungu okyegera nze nkolera one of the companies za airlines okyegera abaddugavu gye bali company yatuhayalinga ng'enoonya baddugavu bokka ng'eyagala baddugavu bokka Simon Brisher Kashajja agenda kujja neno bajja Dubai tetumanyi naye nga singa abeera ajja Dubai engeri gye twogera ku bulamu bw'omuntu ali ku Kukyeeyo nsuubira ndowooza eno Pokopoko live alina okugiraba mateeka kiki kyoyinza standard gy'oyinza okumusibirira kiki kyayize mu bbanga lyamaze nga ze Uganda ng'avudde ku Kukyeeyo abantu abayize ategedde ensi ba boyfriend abakenkuse ategedde munna Uganda ategedde omusajja we Uganda sajja we Uganda kati wowe ovudde ku Kukyeeyo oli mukazi ng'ovudde ku Kukyeeyo oba tolina ssente tokyasobola musajja we Uganda wanje era mwe baadijja mbasaasi adijja oli ku Kukyeeyo noddayo ng'oyagala musajja we Uganda oba tolina ssente omusajja we Uganda agenda ku disappointing mwabafuuka abasajja mu makakati bw'oba towa musajja wa Uganda ssente sawa ng'akuddukako kyoyagala okugamba nti relationship ya Brisher Cash n'ono muvubuka Ejaka ebadde etambulira ku ssente Brisher gye yakola mu kiyungu oba ayinza okuba teyafuna ssente but she had a big following